bwe muba mujjukira akabenje k'eryato akaaliwo waliwo emyaka egiyiseewo emabega. Nyinza bajjukizayo muyimbi Irene Namubiru y'omu ku basavayivinga akabenje kano. Waliko omulangira Wasajja n'abantu abalala. Kuliko omugagga omu eyalugulamu obulamu era nga kigambibwa nti ye yali nannyini mmotoka eno gy'olaba mu background yange. Emmotoka eno emaze akaseera akawerako nga yagaana okuba ku kkubo kuno okusinziira ku bantu abali mu kitundu kino. Era kigambibwa nti ne poliisi y'ekira yagikimawooko n'egitwala ekira ku divisioni naye oluvannyuma mbu baagizza olw'ebizibu ebyenjawulo bye baafeesinga. Olunaku olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku byentambula ku kkubo waliwo ekya UNRA nakyo kyegattiddwako Uganda National Road Authority kizze okulaba nga kisika emmotoka eno kigijje ku kkubo wano ate ebeere ng'etwalibwa mu kifo ekirala. Naye olwo bibadde bigambibwa mbu nannyini mmotoka eno bwe yali ava mu bulamu obw'ensi eno alina mutabani we Mbu gwe yaleka yali wa myaka 5 bw'alimala kkula yalikima emmotoka eno wano. Era babadde nga bagamba nti emmotoka eno babadde nga bajjanga okugikimawo wano naye nga tevaawo. Badde nga bajja ne bagikoleezaamu ab'eŋŋanda mbu neeyaka ne bamala ne bavaawo. Olwaleero ki kye tulinze? Tuli wano ku luguudo oludda e Namugongo kumpi n'ekyali Wajjala nga wakayita ku agenda obanga ova ekireka. Naye tulinze okulaba okukakasa ddala emmotoka eno ku luno enaavaawo era bw'enaagenda tebe mbuzibu bwonna. Bayinginiya bagyekebejja era bagenda mu maaso okulaba nga baagala okugyawo emmotoka eno. Nze Sonko Muhammad maaso ku lutimbe.